Yes mukwano kwandiza additive video gigenda kusaba subscribing ate oshange video comment na ku video mukwano tuyingiddewo ne top best actors in Akalyamaggwa 3 tuyingiddewo n'abazanyi abakyasinze okuzannya obulungi mu muzannyo gwa Akalyamaggwa oguzannyibwa Aromatic Entertainment. Number 1 tusookedde ku Ahmed Lubowa, number 1 gisookeddeko musajja mukulu n'amannya g'amatuufu gye Ahmed Lubowa oba osomuyita Medi Lubowa. Somuyita Medi Lubowa musajja mukulu na yekale ye mukulembeze wa CEO wa Aromatic Entertainment, yakulira ekibiina kya Aromatic Entertainment era nga ye director w'omuzannyo gwa Akalyamaggwa. Director ate actor musajja mukulu oyo. Musajja mukulu bambi azannya bulungi nnyo era nga mu Akalyamaggwa azannya nga Frank munaye actor mulungi nnyo ebitagambika. Mu Akalyamaggwa azannya nga Frank naye munaye gundi engeri gy'azannyamu si mbi era mu ku bazanyi abazannya obulungi mu Akalyamaggwa, abazanyi abakkakkamu, abazanyi abatayombayomba, abazanyi nga buli kitundu ky'oba paati ye agizannya bulungi, ye muzanyi azannya nga buli muntu amuwa ekitiibwa temuli kuyomba kwegamba nga omulaba ne mukyala we Alexa baagalana bulungi nnyo nnyo ebitagambika. Azannya nga Frank mu Akalyamaggwa. Omuzannyo guno musajja mukulu ye director waagwo ate mbu ye muwandiisi bw'empulira wekiri ye director ate ye muwandiisi bamuyita Ahmed Lubowa oba osomuyita Medi Lubowa. Ye director wa Akalyamaggwa. Munnange engeri gy'azannyamu nzanya katunulira engeri gye bazannyamu ba actors ono munnange gwe ndabanga ye nnamba emu. Naawe oyinza okubaayo ne gwolaba nga yakusingira, osobola okuweesa comment nga gwe oteesa ku oyo gwolaba nga yakusingira okuzannya obulungi mu Akalyamaggwa. Naye nze ndabanga Ahmed Lubowa ye nnamba emu oba guwandiise Medi Lubowa ndabanga ye nnamba emu mu kuzannya obulungi muzannyo gwa Akalyamaggwa. Yasingira ddala yabakulembera ddala okuzannya obulungi muzannyo gwa Akalyamaggwa. Bamuyita Ahmed Lubowa osomuyita Medi Lubowa, bamuyita Ahmed Lubowa oba osobola okumuyita Medi Lubowa. Ono azannya mu Akalyamaggwa era ng'azannya nga Frank, alina mukazi we gwe bayita Alexa. Naye engeri gy'azannyamu si mbi era nga akapaati ke akatambuza bulungi nnyo. Ye muzannyi ate director w'omuzannyo bamuyita Ahmed Lubowa oba osobola okumuyita Medi Lubowa. Enzannya ye si mbi. Bwe tuba twogedde ku ba actor abasinga okuzannya obulungi mu Akalyamaggwa, ono musajja mukulu y'omu ku nnamba eyo era nga ye nnamba emu gwe nsoose naye. Mukwano Medi Lubowa nga tumuvuddeko oba guwandiise CEO wa Aromatic Entertainment, tugenzeko ewa mwana muwala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Mwana muwala ono bambi naye enzannya ye si mbi kuba ebiseera ebisinga actor gundi characters z'azannya ziba nnungi nnyo. Engeri gy'azannyamu si mbi. Otunuulira paatisi ze zonna obutundu bwe bw'ajje azannya mu Akalyamaggwa si bubi nnyo. Si bubi nnyo kuba ekiseera tuli ku kitundu kya 160 essaawa eno gye tuliko. Naye okuva ku kitundu ekyasooka paka ku kitundu kye baliko aba Aromatic eky'Akalyamaggwa azze atambuza ekintu kye mu ngeri si mbi. Engeri y'azannyamu acting like a good person, tazannya bubi. Character ye si mbi engeri gy'azannyamu era abantu abasinga banyumira nnyo, abantu abasinga bamwagala engeri gy'azannyamu. Akatundu ke bawandiise ka paati ke. Ono mu Akalyamaggwa azannya nga Alexa era azannya nga mukazi wa Ahmed Lubowa. Mwana muwala ono amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi original name ze. Alina okuzannya mu Akalyamaggwa engeri gy'azannyamu si mbi era talina njawulo na musajja mukulu Ahmed Lubowa, tebalina njawulo kubanga bombi bazannya bulungi ate bombi bazannya nga mwami na mukyala bamuyita Diana Nabatanzi akuzannyira nga Alexa mu Akalyamaggwa. Enzannya ye si mbi wadde n'akamu n'akatono wadde n'akamu n'akatono. Ewa Alexa nga tuvudde amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi tugenzeko ewa Florence Nabijja.
baba ono akitiriye baba ngeri gyazannyamu ayayaya abantu abasinga banyiiza era abasinga bamukyaye nnyo mu akali amaggwa mwana mulona tamanyi influence nambejja amannya ge agaddala akuzanyiramu akali amaggwa nga Lunkuse naye bambi engeri gyazannyamu enyizizza bangi nnyo era ng'ono azanyanga muka Paul azanyanga muka Paul ye mukyala owokubiri owa Paul era nga bali mu maka ga Paul abakyala babiri omukyala omukulu n'ono ye mukyala omuto ono yalinga mukozi wabula Paul n'amukola ki n'amuwasa yalinga mukozi wawaka Paul n'amwezza kuno kudde eri buli musajja abasajja abakwana abakozi baabwe be bakozesa awaka kuba kati saawa eno Lunkuse afuukidde omukyala ow'omumaka omukulu amufuukidde akayirya mu ngatto bambi mwana muwala ono engeri gy'azannyamu enyiziza bangi era abasinga bamukyaye nnyo mu muzannyo guno ogw'akali amaggwa engeri gy'azannyamu ye azannya atulugunya abaana bawaka munnaaye akuzannyira nga Lunkuse munnaaye bamuyita Florence Nampigi nzanya eri awo bwetewete kuba abasinga mujja kuba komenti zemuweereza muteese mmwe buli omu ow'endowooza engeri gyakuzannyiramu kuba nze enzanya endaba kale eri awo makadde wakati minzaani mpima minzaani egwira buli ludda kati awo simanyi kusalawo okwo gy'oli kugamba kale nze anzannyira bulungi ate anzannyira bubi nze ndi awo bwentyo kale naawe baako komenti gy'oweereza oteese ku ekyo engeri gyakuzannyiramu bamuyita Florence Nampigi azannya nga Lunkuse. Yes mukwano wa Lunkuse nga tuzzeeko ewa musajja mukulu emuleme ya Suraiti baaba Adoni nzanya nayo si nnyangu omusajja mukulu oyo enzanya ebambi si mbi naye enyumira bangi wabula ate abasinga ebanyiiza omusajja mukulu nalina abakyala bawera kumpi alinga alina faamu y'abakyala awaka abakyala bawera bonna abalira n'abatuuza awo mu maka era nga mukyalawo omu ku abo ye Jamila Kalungi yina kuba mu batuusaako awo mu maaso ono naye musajja mukulu bambi enzanya esimbi era abasinga abanyumira nnyo abimu ku abasinga okuzannya bulungi mu muzannyo gw'akali amaggwa y'omu ku ba best actor akali amaggwa siri ono namba 4 akwata kifo kyakuna namba 4 akwata kyakuna amanyikiddwa nga Molimira Suraiti azannyira mu akali amaggwa munnaaye azannya bulungi nnyo azannya nga kyazannya akitegeera kyakola kyekyo kiri malembe temulimu kubuzaabuzibwa kwonna bamuyita Mulimira Suraiti abakyala ono nnyini bakyala baaba bamuyita Mulimira Suraiti naye munaye si muzannyi mulungi nnyini bakyala abakyala baba balina bawera mukwano munansonyiwa olw'ensobi evuddeko munaye ono muzannyi mulungi nnyo si muzannyi mubi mulungi nnyo era akita mulungi azannya ebiriyo. Yes mukwano wanyini bakazi nga tuvudde tugezeeko ewa Jamila Kalungi ono Jamila Kalungi y'omu ku bakazi bamulimira Suraiti mu muzannyo gw'akali amaggwa era ye mukyala gwe yaleetanga mu nnakyalo ewaka naye essaawa eno afuuse kabejja mu maka essaawa eno si ebiri yeewombeekanga n'awanga bali abakyala be yali asanzeewo n'abawa ekitiibwa ekitagambika bamuyita Jamila Kalungi bamuyita Jamila Kalungi naye azannya mu akali amaggwa naye bambi enzannya simbi era ng'ono akwata akutte kyakutaano bazannyi b'akali amaggwa lisiti eno nagikoze nga ngisunzudde njagala mukwano naawe obeeko ky'oteesa ggulabe ani ayinza okusingira goyinza okuba nga olinayo akusingira gwendeseeyo obaako ky'oteesa obeeko gw'ogamba gwe tuba twogerako gwendeseeyo ono bamuyita Jamila Kalungi naye akuzannyamu akali amaggwa akita ow'akali amaggwa naye si mubi actress mulungi nnyo ebitagambika actress mulungi nnyo ebitagambika tuwadde ku top best actors akali amaggwa sewe eno lisiti gyenkozeewo gyensobodde okukolako mukwano abe bamu bendaba bayinza okuba nga bazannya bulungi nnyo guyinza okuba nga olinayo lisiti eyo osobola okuweeza komenti mukwano gwe omupya ngenda kusaba osubscribinge ate ngenda kusaba stay on YouTube platform stay on YouTube site Fahad TV UG
kuwano tuwadde ku top best actors in Akali Amagwa series bamuyita Jamila Kalungi mukamu Emira Straight bakizanya bulungi kyana kiwola kino kizanya bulungi nnyo ate kirabika bulungi nnyo Fahad TV UG musigale ku Fahad TV UG mu kuwano musule bulungi